kwaniriza ku CBS FM EG official channel yaffe amanya Mike Queen of Arts omukyala yesibirwako buli kitegeeze n'abagambi n'abakoye kubanga buli bakopi wadeka birthday gift sina kimu kyenala ne alhamdulillah ne baza company je nkolera CBS mwebale kunjagala bale buli banange ba postinze nga buli nekyo sawe nyiga ku Facebook banenga bataddeyo ngenda kukyuka eno banenga atendi bulala nnyo nangweze nanyumiddwa eno company ogaba banange mashallah atendi wako nyuma paka kulira bubi but thanks for my birthday wishes banange mwebali nnyo mwebalire ddala anti tuba tuyingidde obutelevu lamba program the Maiden Galz jaga bategeeza nti tusanga Instagram, Twitter, YouTube, kosane TikTok matukusalya mu clips gwo usinzo chikuba ndine wala chi black beauty chi queen sabwa tugende and the joy aka Infinity Black sichuka ba mikono temusubira kwesula mutizigo oba kwemeka tizigo komya Maiden Galz okubasabulanga bulijjo okubasosotorera ebiki embeera z'abavubuka biki abavubuka libatambula mu bulamu bwa bulijjo buno abavubuka banaga abaana ab'obuwala guno omulamu leero gwammwe banaga abaana ab'obuwala mu kisusiza bamaada abana abakyala ate naddala abana abakyala abatasinza okwagala ekirungo mu kisusiza naye lwaki omwana omuwala obeera kwekolera surprise obeera ofa ensi olinagamba it's my birthday my husband has brought me iPhone what even if oba what mabakoteza iPhone ziri was trending omwana nagenda ne mu dduuka ly'omuntu najjayo iPhone 16 nagamba bane my husband has surprised me nenga lwaki omulamu gwaffe gugamba nti lwaki ensangi zino abaana ab'obuwala bayitiza nnyo okwesurprise ngebimu babibakoledde nenga just baagala kunyumiza bazaagala nenga lwaki obeera we surprise nga joy Shitah competition bwemba ndabye nga Shitah boyfriend wakati nange bidi yange natero tu Shitah bwemba ndabye nga gwe boyfriend wa posting lwaki sifuna enamba endala nange ne posting n'omugamba kankyuse enamba nemba kubira screenshots banange mwe batuletedde peer pressure mutuletedde okubanga naffe twekolera ebintu nga yadde si ba boyfriend waffe babitukoledde kubanga nange njagala Shitah agambe neje iba surprising Ube nabyekoledde mukyala sokosimi wakati njagala kubaza omwami omulungi eyabikoze ku birthday alhamdulillah seka wabikoze wali mama nepostinze mama webale nnyo mukwane sweetheart omusajja yabikoze era nze nkubulye ndi wakwagala paka kuwulira binaye wano obanga wogwamu wano tuba tuko naye nga Shitah ekizingidde ddala okuleetera abaana okwesurprisinga abaana balina obujja balina efutwa kati oli agamba ye lwaki ye bamukolera nange lwaki seekolera naye nagamba nange kanne surprising kannekolera nagenda naye waliwo kirabyeko oli nagamba mukwano kati bane ba best friend bane ba sweet mwe bale tubeererawo Gloria abikolanga webale omwana ogamba best friend ati omanchi ogenda kuleeta ebimuli wefuule nti nno ze ne baby mukole ki kumbe nze yabikoze ki nze yabyekulira mbitiibwa ebitokomoka waliwo abamu abangambye nine Shitah ffe tuba twagala omusajja azibuke ku maaso bw'olaba nga mbipostinze nene surprising mbeera njagala ozibuka batabani ba Falaawo ne bw'aba taazibuke maaso ne bw'onaakola tyanga mutabani wa Falaawo si wakuzibuka amaaso nga mukono gaamu mukwano oba omala budde abamu bayirawo abawala baagala kye bayita oba omala budde mutabani wa Falaawo nga yasizeewo nti tagenda kuteera kikumi kyo ate nakubira ate balina omuze happy birthday my love ne bakuswitiza kati mazima gwe bataswala mazima ng'oli boyfriend omwana w'abantu enkuba bwetonnya n'omugaba bebi jangu gwe toswala empewo nnyingi birthday yenetuukawo yadde noteekawo yaddembe laba naye baswiti mutuswaza n'otuuka bannayenoga kati bannandawo batya neweegulira keeki mukyekyo newegumya n'okabira mu kikonoola abaana batyoswala naye kyekireetedde n'abaana ogamba nti kabe surprising ogwo okimanyi ti nooyinza swala era nange ngenda gyegulira omwana wenna ali eyo nga you're responsible for my birthday n'obigaana ngenda kubyegulira nze nja byekolera sikuba nti nswala naye mwagala showbiz mmwe mujja swala lumu
uno bamukoledde buli kimu mama nange ntuuke mwana gweze nakakana natawakala neva ku batabani ba Falaawo batabani ba Falaawo avuddeko naye mutabani wa Falaawo yabikoze byonna ezo wage si wa Falaawo oliba yatonya butonya simanyi nakumanya sajja buli kibona bona bazzukulu batabani ba Falaawo tekigenda kutyuka banaye n'abawala abamu mwagala nnyo zisho oyagala bakwogerako ali mwana kozi bagamba balina okutwogerako Shitah bagamba nene nga Joyi mwamulabye ate nno mwana muwala wetimbe kubanga bw'otetimba ng'okyali munamba bagenda kutimba nga bakutaddeko ka rip okitegeeza kati ne waba tolina sente sabula omusajja aganye sweetheart genda we surprising sanyusa obulamu bwo ng'oli mukambwe nnyo kino gwabyegulidde wamba genda okole ki egulire agambe naye mwana yatadde mu birthday sedere nga muli mutima okimanyi nti wewoze kalooni ne mwagala okwogerako showbiz okwogerako muli mutima nga gwamanyi nti wewoze kalooni ogende okole ki weesanyuse naye bakulabe olunaku lwe nagenda nendya looni nekola omusajja birthday wenna oli eyo banaeze nakkolimira wadde wankyawa naye nakkolimira ndya batya looni n'okyawa n'okunkyawa lwa birthday eyo awo mwesiimye abatusewo naye nzaawo ndowooza ebyo bigira bimpitako naye abaana ab'obuwala nabo baagala nnyo oba ŋŋambe ebitiibwa ebyamangu respect Shitah buli wetwala nti oli klasi n'obusajja obwalayisi bujja kyovala we surprisinga wafiirwako mbwambu gwe tolina bakusurprisinga oliko ebisirani byekika oba olina omukisa nga gwe omusajja ne bwomutulako butunizakwa tolowooza nti nabamu balina omukisa nti omusajja bw'anaamutunulako agenda kola ki bagenda mwaliwo obeera n'omusajja babagamba babanaaza olweza ne mukkiriza ne babanaaza kalituuka butuusi bayibuli buno kiriye bagamba ekikyawandiikibwa mwe kiri kigamba nti nno ffenna tetugenda gaggawala si buli omu kyagenda kubeera bulungi kati Shitah tolowooza gwe oba wazaalibwa n'emikisa buli muwala eyo yazaalibwa n'emikisa wabanga gwe munnange bakolera zi surprise tolowooza ffe abamu batulina ozeekolera kale abali esijja tojja bwogerako balina okwesurprise olina okwesanyusa olina osanyusa obulamu bwo ate bannaye mwe abantu abaala babeereyo n'obeera nga ng'oli awo beesingidde ku musajja mukwano mulemerera n'okukola anti olinza sajja mpe omusajja akole ki genda weekolerere mukwano we surprising weetwaleko out ogambe ngeze ku sujje omusajja tax my bay naye banaye batabani ba Falaawo balina engeri gye bajooga ogambe bbe yabikoze batabani ba Falaawo balina engeri gye bajooga naye bannange omuntu n'agamba tax my bay naye nobeera contented n'obulaba n'ogamba ate mulina engeri gye mumanyira ne mukomentinga n'okomentinga neweesibisa akabiri mutabani wa Falaawo n'agamba new looks nga they are wow mukwano nga tewataddeko yadde ebibiri mulekerawo okutujoga disiti sirika bwomanyi nti wataddeko yadde ekikumi okitegeere musirike twalolabanga ngenza photoshoot mukazi wattu nekubisiza ofanaa mitwalo 15 we papa sendi pics badiya mutulekemu temutujjamize tebajjamize naye abaana ab'obuwala njagala obbategeeza wobanga tolina muntu akusurprisinga mukwano dde eri Katonda omuwanjagira omugambe Mukama nze nalyaki abamu mulina ebisiraani si buli muntu ku nsi kuno nti yatondebwa kuba na ssanyu ekyo njagala kyeteekemu ogambe ku nsi kuno essanyu bwe liba liremereddwa nga nze nemereddwa munnange omuntu omulala okusanyusa of course nina okukola ki nina okwesanyusa Shitah paka kuwulira bubi bannange bw'oba owulira nga gw'owulira ekintu kyekikusanyusa tewali asobola kikusaako kyetuuseeko bagamba nnyo mukole tugamba self love tuli team self love bwe biba biganye self love nsobola obyetuusaako tula abaana abala mbagamba yanga olina obusungu bungi May banaye tujja May tujja tusonda bagamba abaana abawala kola ssente z'omukyala ensi ekunyumire kola ssente zo naye nsuubiza abawala abali eyo ng'oli mukwano gwange n'oŋŋamba Shitah ngenda kwesurprisinga gwe ddiira mukwano nkusuubiza okuyiwa ddiiri y'ombitiibwa kubanga baswiti wamma zenna ayagala so long as ku showbiz tubeera ffenna
Neba tabani bafala utusala ku surprises tuzisa tukoyeze kolera bambi tukoyo kwekola zi surprise bambi tudde mu kamera vumirira banno kyokanga nawe like gwa mu sanje koledde I did post myself by the way wanga bebo sweetheart ya kisusizamu naye njagala bategeza batabalawo ekitonde ekikazi mu kibu ku kitiibwa abaana mu bibakolere bagenda okwekyusanga mu wasabuki tetugenda kukomya kwekolera surprise wabanga abatukwana bagamba mbu batwagala nenga lwaki ogenda n'omulaba wabanga tasobola bikola just a surprise teka mu mitwalo 5 kigwe sijja kwogera nsonga zimu waneno naye nga by the way osoba n'omuntu ng'okimanyi nti omuntu wange bana ebintu byalaavu bino bizibu osoba n'omuntu ng'okimanyi nti muntu wange okitegeera naye ng'okimanyi muntu wange tujja beeraawo mubyalaavu tujja kwegala naye nga gamazima bannange bawa abawala abali ekyo omanyi nti omutalina kyakugatako tojja muddukirira gavumenti bebi gigi n'emitwalo 10 abantu abo mubakole ki mubeesonyiwe zezakubuli okwewala okwesurprisinga bana okwewala okwesurprisinga mukwano mufuneyo ku basajja abalinako kasente newala balina kasente nga muli bamukonogamu era mbatumiddeko okitegera ekintu ng'ekyo guno bafune ku basajja naye mulowooza basajja omusajja ne bw'anamufuna ng'alina akasente ng'akasente ke kakeka Kasajja abaana enaku neno bafuuse bagudika ko wives bagenze ku basajja baki bafumba kubanga omusajja mufumba bale this show is murder ela shagenda kuzijamo omuntu katugendeko mulango babakama bafe tukomewo naye bane Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna zosubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. mukulike omulango babakama baffe njagala okubajjukizanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja mbazira tone aze bulambalamba kyengera mbira bena abasaka tusimbudde ng'omwana asuna beni ali kitabula kibunya kineneneo kinyuma abasaka tusimbudde tosuwage ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja timu stress free oyo omusajja nesuna beni mashallah tewali tewali abawakanira obadde ki ze nyina okugenda I went out with the baby chokanga Shitah gwamulaba yetutte ze mukwano haja ebitebe tabimanyi njaga kutegeeza ebitebe bya shaitwani ebitebe bimu bya shaitwani naye byambazira tone si bya shaitwani njaga kutegeeza wamma mujja bagamba muleke yenna haji yonna gy'oli kutumiddeko mashallah tudde ku mulamwa gwaffe lwaki muba mwesurprisinga naye Shitah okwesurprisinga si kibi okwesurprisinga si kibi nkugambe lwaki tufulufiringa our desires nze wembanga Shitah nina kyenjagala okwetuusako omusajja aganyo timba lwaki mba sikyetuusa ate n'abawala abamu bambi abawala abamu nze kyemmanyi baagala okukipinga dignity ya bbaawe ng'omusajja amwagane nga talina busobozi nagala let me cover it leka mbikirire omusajja wange omwana akabye mubabikirira naye nga n'ekirala Shitah twagala ka respect omanyi respect for your husband not for my husband why no husband me I don't have a husband you have a boyfriend whatever why bagamba ekituletera n'okwesurprise nga twala waka respect Shitah nze oli bwanandabanga tajja nakumanya nti oba neekoledde ka surprise netuteko mu kafaako ebbeeyi ajja kugamba banne oyo omuwala atudde awo bannange olaba yeereeseeko out ako ka respect ke bakola mwana omuwala yeetaddeko nga nkulabe ku kefusi y'ekyengane ng'aba bannaye ab'ekyenga mwasimbudde dda gamba omwana omuwala yeetaddemu akasente teba switi abali eyo kola akasente ne bw'oba tolina savinga ng'osavinga kunyumirwa kulumya oli mukamwemuuko gaalo azze kubasabula tulina okwesurprisinga Shitah okitegeera bayiga n'ekirala nze kankugambe gyo nga nyina bawa nga talinamu kasente bakadde abasente sigamba muno jangu okwani nga tolinamu kasente nga tolina bambi waba nga tolina can keep that nenkwa dignity yo kasente nze nyongera okubalaba tojja wani wa Shitah
Nati bachimanyi njagala okutegeeza nti mweno program da Maiden Galz tubeera muno obunyomero obw'enjawulo bannange genda commenting genda subscribe nyiga mukale papa ogamba wana bunkolera tuwate twazze bulala nnyo ndowooza mutulaba vibe twajjidde mu y'amaanyi guno omwezi gwa maanyi paka kulira bubi entertainment olinayo ki gwe mwana gwe kavidiyo ko katambudde gana mawulire siba bya naye bana okimanyi nti nno baby daddy w'omwana wa Winnie Nwaji yavuddeyo ng'abagamba baneeze mumpo mwana wange omusajja naye singa walabye outfit gye yabadde ayambadde nziyuka ati zamusajja zikagwemeze ditimu Winnie Nwaji sikyabigenda biwulira omayize njagala ereresezeyoka omusajja nga n'akaviiri katiitiige era naye tiktok byavuddeyo nebigamba banneefe bulijjo tumanyi Winnie Nwaji abasajja badiringiramu akakasajja tekayirabanga kafana byali bya kivubuka nga onagamanyira efunye kacali kange tweyagadde bya kivubuka byebyo kale kabba kange bya kivubuka kitazaala bachalibe for benefits friend for benefits ne mutuuka n'okuzaala bwe omusajja namulayo ku kigeti nga bagana mukuba masasi nga bali awo abapoliisi nga bamugoba Winnie Nwaji yabagamba gwe jangu omusinikire kamanyo jangu nga weesibyezo sijja kwogera bintu abasajja abamanyira nze nkugamba kusuubiza kintu kimu ensonga zekitanze sijja kwogera bingi solonga zoma mbatuusiza kamawulire mwe wenna aba CBS FM official channel yaffe wamabadde temunaba kukimanya wamma kasitanze mbatuusiza kamawulire agani agawini naye nze nkusuubiza unaozala mu mano jawo ku kigati kyanyu kyojja okonkona nkamira mukola papa naye nga wamma obusungu gwe washiba gwe walidye Jasmine sura basukulirako ng'oliba spice tegera gadgets bategera nze sijja kulinda Jasmine yo washiba kati huyo kati sibukira ba gadgets kubanga sibukira emmotoka etatokota sagala evumbeera naye nga hajati Kulthum nange mashallah erinnya ligira nogira Kulthum gumikiriza alinage gyayogera kumikiriza yabagambye ye buli mwaka jabba kubako ekyebbeeyi agenda kuzaala mwaka ku mwaka ate munoza sima matuusu yawanji matuusu ng'omwana anyumira hadi yabagambye tiyagenda kumuzaalamu nga tayo tazikiza agenda balina okulakulanya ekika kya gumikiriza mama ate ekyo twongera amawulire nawe balina Kenzo yabaddeko oba yali ku comedy store Kenzo yabadde ku comedy store Kenzo yavuddeyo n'abagamba Nyamutoro confirming aze nali mmanya alimba naye kale n'ofaananyi nalayo buyitiŋŋana n'adema ebirende bya social media nti abantu bakola ti balimba abantu balimba naye Kenzo yavuddeyo na clearinga air n'abagamba nti no ye ne Nyamutoro ensonga zaabwe sigamba mbu byakusagasaga wabula balina n'omwana me and Ntoro we have a child together we have a kid together mwabadde balooza muno bu byakusaaga bw'ate mbwitu badiya anyways engeri gye tali kuno tuli bakatonda nedda olaba Kenzo bamuvuma nnyo naye Kenzo musajja baidha na musajja ddala yasirikira ekyama kye n'agamba tulina secret katika kayamveyo olumu ng'omwana tumaze omuzaala nembaga tulina omwana naye nga tulina producer mwe bali kuma byama producer wa Maiden Galz mwe bali kuma byama bya Kenzo yes tugende maaso naye nga ekivulu kya Irene namubilu kikutte wansi ne naye okazi oyo alina bakazi betubala mu Uganda nti vocally bangi mama vocalist abalina amaloboozi kyetegeeza oyo mukazi oyo ayimba bulungi bana yes oba nawulira gono omukola nakatomera like kale omukazi oyo amuyimbira bulungi nnyo era ye n'amuwa awadi nti mubakazi abayimba mu Uganda nze yanyimbira akayimba ka maama nabulwa newookaddiwo tsobu seocha vocalist waffe omupya bannange mukwale tebakasalamu yabaletera bbanga ye tebakasalamu kubanga ebyuma ebyange byagwira mu Lwera ate naddala Lwera we yagwiramu ddala ne binyikira ddala mwana gwe yagala kunjocha tugende mu maaso bannange Grace Khan bannange let me talk about that story Grace Khan kandi kulekera ogyo yes mbadenga yagamba Teddy wa Susan Bujingo omukyala gwe tulina owa church simanyi bayavayo but Grace Khan recent wari nabadde wenkolera wembanga siri waneeno Grace Khan najja n'omwana we naye nga ayambadde isaati
n'akoma n'enkeera ng'omwana essaati gye yalimu gyalimu naye nga Grace Khan ye mwennyini naye nga ddugala nembuuza Grace Khan kiki banaye muyambe Grace Khan ate esinga okunnuma oyo omuwala alinga nga ba Irene Namubiru. She's talented. Shitah njagala osawule nga saagala oyokye. Saagala kuyokya. Ekyamazima Grace Khan nze mulaba almost every day. But nesimanyi mbeera gy'alimu. Nze yazze natugulako n'ebyokulya nakwata omwana we n'akava natambula negamba ne Uganda tulaga abaselebu ne babeera bwe batyo really nabeera bwe batyo nedda esenda abaselebu babukwatanga glass kyatika ne Grace Khan omwana naye yakyasinza okunsanyusa byonna nti yabagamba mwali muvuma omwana we nti mubi naye oli omwana mulungi nze namulabyeko amaaso yageze nakigamba amayi we yagambye amayi Grace Khan simanyi oba akubibwa simanyi yageze namubikulako bati enviiri yali amusiba bubobu buli wa namusibyeko bubobu we buti bukoma buno namugamba mulabe producer yandikuzuminza n'okuzuminga yagambye ananga bali Shitah agambye nti Grace Khan tamanyi oba akubibwa nze njagala ekyamazima simanyi oba akubibwa oyo omwana we namubikulako we bati empumi nagamba mulabe empumi ya Prince Omani ngamba wangi maama Prince Omani tutuuse we bati naye mwana bannange Grace Khan balaye mumuyambe nze mbabuulira Grace Khan kiri too much fashion njagala okubaleetera nga mumanyi mweno program tuyakumunda akanyumiro ka fashion producer ndowooza leero wandabyeko engeri gye nnanyumye mashallah ne bannange guno omwaka gwa haji ndabategeeza olunaku olwaleero nyamba ziziddwa omukyala gwe bayita Aisha yankola ne makeup ndowooza mundaba abaana ab'obuwala obanga oyambadde sikaati yennene bweti empanvu nga kakwata yes totukola kyajabu oyinza osanga omwana ng'ayambadde nganze naye nga atadde mu kigreeni kipapo ng'akiteereddeko kugamba atera abahajati baza njaga n'osabula abaana ab'obuwala nga wabadde mu Ramadhan ng'oyambala bulungi kati esaazi nakyo kyagambwako okuba ambiyansi bukesa gw'amanyi n'ennayiro n'okugwawo yamanyi ebbeeyi ya nayiro yagimanyi bahajati omuntu ng'ayadde mu Ramadhan ng'asiibye naye bannange oyabudde mu Ramadhan amanyi n'ennayiro kati bagyongezaako 5 baseeka bali eyo mbu ekizibu kati yawedde mbu mutumanyira kati badde yamuddeyo nakati mu kisibo kyannakwana njagala kutumirako omwami gwe bayita Mr. Rhodes nti kwagala nnyo webalire eddala kunja kutwagala alhamdulillah webale bikola era we love you so much naye munange enawaffe tuli basonguwavu I love you so much see my words for you sabola kunnyonnyola nga batya wenkwagala ne mwami Sengera I love you so much simanyi batya wenniza kuba appreciating and just know I love you so much era nyongera okubasabira Katonda ayongere okubaba obulamu bane njagala bajjukiza nti sigenda kowa kwogera kweno ensonga nti bamwe mugende mu subscribing kwetule CBS FM UG yes Facebook waro ne CBS Emandu so generalabye banange Facebook Instagram Twitter bane mugende mu like ngo bwana the Maiden Galz ngalo sponsoring show yafe jangu tutese ebeichi tetwega amen support our gwe tuguza program onyumire naye nga Ssaabasajja Kabaka awangale CBS FM.